ekituufu kiri nti abantu bakiwemu obudde bajja kumanya amazima. Abantu manyi mbiri tukakasi tujja kakasiza ku lubuto lwa Chosen Beki bannange muba mulina munnammwe nga mukwatagana mwegire ekintu muno mugamba kuyagadde Chosen Beki mukene mulireyo amanya endoboozi bamuta MCSMX representing straight out SMX media. Waliwo story ya Maulana ne Chosen Beki nagirabye story nenyumira nnyo nange naye nga sinnawa wentandikira gikola omanyisaga nnyo bawa bintu justify nga sina evidence ensonga lwaki embeera sina evidence story eyo njerekereza nonta ntilunga nfunye evidence oba obukakafu story eyo nensooka ngikola kati story ya Maulana ne Chosen Beki ekituufu kyekiriwa maze nenfuna Maulana ye kennyini Chosen Beki tanavaayo kubeera nga baako nekyayogera kwene ensonga naye Maulana ye avuddeyo n'abaako nekyayogera naye mazima ga Katonda kambabuulire bino ensonga yandibanga weeri nga waliwo ensonga wakati wa Maulana ne Chosen Beki so ngati ogenda mwewulirirako ye Maulana yennyini naye omuntu naye babeera nga bakutte engobbe ekifi ky'enkoko engeri gy'oweewaka noba engeri gy'oweegaana esobola okugamba ono kituufu bambi teyakibbye oba ono wadde yeewakanye ono ekifi yakibbye engeri Maulana gyali mu kwebalama ebigambo ebikwatagana ku Chosen Beki naye biri awo ebito bibuzaabuza ayogera n'olusaazi ayogera ng'omuntu amwagala ate nga ye Rain waali yasaakanya busaakanya ali ku kimu gundi tubuulira amazima naye ng'ensonga ya Maulana ne Chosen Beki yo kirabika nga ntuufu nga neera banne ekintu kiti bakwasaganya neera yagambye ekimu mbu time weneebeega etuuse amazima gajja kuvaayo kati naffe kyetulina okukola kiriwa tulina mubawa buwi time amazima gagenda kubeera nga gavaayo nafunye Maulana nga ali wamu ne Rain ne twogeramu ku nsonga ze naye awo twamubuuliza ku nsonga ze ne Chosen Beki bye bino bye yatuzeemu katubiwulize. semikozo abakolamu obulamu bunyuma nga semikozo yakolamu nalala muli wamwe basemikozo wanji nesente zabusere chala obusere nekeza wabusere laifu wekuwale mudi oji wa melody muli wabannamikozo abakolamu abamukiriya uzimwe ndiri tayadi semyeko nawumula emondo naza kugombolola by the way talina bakazi babiri alina basatu banga ne Chosen Beki awo twagala otegeerera Chosen Beki kituufu semyeko je yakola barete mutabangu yabakati amakyala yanobye ekituufu kiri nti abantu bakiwemu obudde bajja kumanya amazima. Abantu manyi mbiri tukakasi tujja kakasiza ku lubuto lwa Chosen Beki Maulana wakozeemu bubi era njagala okutegeeza abantu bannange muba mulina munnammwe nga mukwatagana mwegire ekintu muno mugamba kuyagadde Chosen Beki mukene mulireyo abantu gwe wakayimba ama basuluza ebifaananyi kyali kina kuba kikyo naye ne bateekayo ekyange manyi tebatwawula abantu tebawula Maulana ne Rain tufaanaga ni wakala kyo wakala ensi yonna ekimanyi kala kitwawula naye ngazi alina ekigambo kyakozesa ensi yonna ekimanyi saagala gamba nti omwana noba obisuubira tulaba tuli awo nga bagamba oneyo yagalana ne fulufiga naye abasigadde lwaki fulufiga ye mukazi abeeri wakanga mukuba ebikondi kube ngumi nayakuba kati wano kwatita twagala kumanya mazima ekituufu kiri kino Chosen Beki tewali kiriwo tewali kiriwo simanyi mpozana nze nekyozibe natandika butandisi kubeera bamukwalo naye nga tewali weboogera tewali yano ebale mwagala kulibe mwandize ne mukebere wange oba yano era wenjagala okutegereza nti era teri mulalu akkiriza nti mulalu mulalu agamba ndi mulamu abantu bagamba amazima ntenuuli kitanyulirutekale tukirimu ekiti nti omuntu newonagamba Chosen Beki tetoyagala era abantu bajja gamba mwegagamba tweyagala gata muzima nze nako muntu akomadde okola Chosen Beki mbayo gyemuliramu bajaleta meseji eza Chosen Beki nga zizo nze ensinza simanyi ono nzira nja kunsasula nja kundirira byebyo ebigambo bya Maulana amanya endoboozi sigadde nze MCSMX representing straight out SMX media obeera yagadde kyenkoze nkusaba mbyo liking o subscribing ate commenting MCSMX I sign out.